Ekibonerezo kino kooti yamusalira katuganye nti kooti yali yakisa gyali olw'ensonga nti akatambi kano bw'okalaba kaali kaleeta obusungu nnyo eri omuntu yenna yali ayinza okukalaba kubanga kaali okutulugunya kwali kw'amaanyi nnyo. Yalaga obwetoowaze nagamba nakikola naye kibi gamba wabeerawo omuntu nga akoze ekintu naye nga akoze omusango naye nga muli munda mu ye naye nakkiza mu butuufu nkoze eki nziza omusango era nsaba munsonyiwe. Kati kooti nemusalira ekibonerezo kya myezi 18 mu kkomera era teyamalira kooti biseera teyagimalira budde teyeegaana yakkiriza omusango nekiyambako kooti okuba nti emuwa ekibonerezo ekisaamusaamu eri emyezi 18 18 months in prison jaggwako mu October. Neshera okugamba abantu bonna abaliyo nga bamanya abaana abatulugunyizibwa bonna bonna we bali banemutegeze police musobola okuba ku 116. It is a toll free child helpline ya Uganda yonna nti bw'ogikuba nogaa nti waliwo omwana atulugunyizibwa eruweero mu kifo newe kiti tugenda ku system cases tuziraba. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 2 5 Nze Sonko Muhammad obulamu bugamba butya. Tuli ku mukutugwa we Cliff Edgar together ne Good Talent. Tuzze tuli mu bitundu byeruweero eno mu bulemeezi bwembaseera bidde. Tulina emboozi yakolebwako emabegako waliwo okutulugunyizibwa mbaana okubaawo. Abaana bano bafuna okutulugunyizibwa kuyinza okuva eri omuntu amulabirira kusobola okuva eri omuntu ali ku kyalawo okumpi oba okutulugunyizibwa kuyinza okuva eri ye mwennyini abeera azaala omwana mu mbeera za njawulo zonna. Naawe oyinza obba nga olina kyokola naye nga tokimanyi nti oyita mu kutulugunya omwana weda mu bwongo obwo oba ku mubiri. Waliwo akatambi akatambula ebbanga eriyiseeko emabega nga tulaba omukyala omu oba omwana ow'obuwala omu ng'alina omwana ng'amunaaza amukuba abamubaafu n'agwa wansi n'amwongera. Era akatambi kano kakwatibwa neighbor yali ebbali. Era mu kwogerako ne neighbor yategeeza nti tumaze ebbanga tulipootinga ku LC n'ewantu ewalala naye nga batubuuza obujulizi buliwa. Ne tunakwata omuntu ono ne tumusiba obujulizi bugenda kuvaawa. Oli kye yakola bwe yalaba nga omwana atandise obbanga atulugunyizibwa kwe kukozesa essimu ye ekika kya smartphone na recording akatambi era kye yakola yakatilopa eri bannayuganda nga kateeka ku mukutu omutimbagano. Lunaku lwali lumbweru ne kasaasaanira eggwanga lyonna. Bino byonna byali mu kitundu ekyeruweero. Eri omwana omuto obuwala eyayitibwa Gift. Bali mwaka nga gumu kitundu ku ebiri awo. Naye nga yali amutulugunya ali maama we. Era ensonga zino zaatambula okubanga zigenda mu maaso era ab'obuyinza bakwata omukyalo ne bamuteeka mu kkooti n'abeera nga kkooti yamusalira omusango alina okubeera nga ate agenda mu maaso n'okuba nga awera ennemba nagwo. Ne twategeddeko nti omukyalo ono yamaze okusaavinga era n'avaayo. Wendi ndi ku kitebe ekya disitulikiti eya Eruweero n'omukyala gwe ndiko naye twagala tweyanjulireko tubeere nga tugenda mu maaso. Maama nsanyusa okukulaba. Kale nange nsanyusa obasinkana. Erinnya lyaffe? Amannya gange nze Namigadde Joyce. Nkola ku nsonga z'abaana Eruweero district. Era nga nze director wa Happy Times Child Care Happy Times Junior School. Omwana yayogerwako gyakuumirwa mu kiseera kino. Okwongera tusiigira ku kifaananyi emabega. Mbadde nsaba otuzzeemuuko emabega bino nga bwe byali gw'obiyingiramu otya bwetujja otambula mpolampola okutuuka n'omunnayuganda oba omuntu yenna atulaba wasinzira okuba nga atulaba abeere nga ayongera okubifuna obulungi ennyo. Ensonga zino twazimanyako oluvannyuma lwa poliisi okukwata omukyala era atulugunya omwana we. Omwana ono nga yali mwana muto nnyo, omwana wa buwala nga yali amaze akabanga ng'amutulugunya era nga poliisi bwe yategeezebwako ng'erabye naye akatambi ako n'egenda n'ekwata omukyala era n'enunula n'omwana oyo. Kati nze olw'okuba nti nkola ku nsonga z'abaana ku sayidi eno eya gavumenti
amangu ddala bandeetera omwana oyo ng'ali mu mbeera mbi ddala nga alina ebisago nga alina trauma oba nga akoseddwa mu bwongo nga bw'omanya nti omuntu aba nga azize ng'atulugunyizibwa abeera n'okukosebwa mu bwongo kwaba nako ng'alina n'ebiwundu ebiri physical. Mwana namuteeka mu kifo namutwala ku Happy Times Child Care gy'akumibwa paka kati. Omukyalo ono ddala yali maama w'omwana ono kuba engeri yali atulugunyaamu omwana ono engeri gye yali amukubamu abamu balowooza okugamba nti ayinza obba mwana wa mujjawe. Yali maama w'omwana ono? Omukyalo oyo yali maama w'omwana oyo nga yamuzaala era yali mwana we wakubiri. Kuba omukyalo yalina abaana basatu, alina omwana asooka then oyo Gift yali wakubiri ng'ate alina ne baby. Yali maama we. Kiki weeyofuna chance yayogerako naye nga nnyonnyola agamba mbeera ki yatuuka omutuusa ku kino? Nafuna chance yayogera naye oluvannyuma ng'akwatiddwa kuba twali tulina okuyambako kooti okumanya buzibu ki, twali tulina okuyambako kooti kubanga tulina kye tuyita victim impact assessment gye tuyambako kooti okujjuza nga ofiisi yaffe okuyambako okugiyambako mu kusala omusango oba okuwa ekibonerezo ekisaanidde okusinziira ku kye tuba tulabye. Omukyalo ono ekisookera ddala mu byonna muwala muto, bw'oyinza okuyita ba young mother. Yali omuwala ng'ali myaka 22 nga yazaala akyali muto. Bw'olaba omwana we omukulu yali nga myaka 6 yamuzaalira ku myaka ndowooza nga 15 awo we yazaalira omwana oyo. Nti omuwala ono bambi weewaawo nti yazza omusango naye tukimanyi bulungi nnyo nti nno waliwo abawala bangi abazza emisango olw'obutamanya olw'embeera gye bayitamu. Kati era ekira kye twazuula mu nsonga y'omuwala ono yali tamanyi bulungi taata wa mwana ono. Ye ng'omwana omuwala yalina embeera gy'ayitamu nga alina issue ya parentage ku mwana ono. Omwana asooka alina taata we era omwana oyo nga beera ne kitaawe. Kati ono owookubiri ono omuwala ono agamba tamanyi taata we ate nga baby ye taata we naye amumanyi. Kati ndowooza olw'engeri gy'ayitamu ku kulabirira omwana ono talina mulimu ayita mu kubonaabona ng'omuwala omuto yalemwa okubeerako engeri gy'akwatamu ensonga ye mu bulungi nga bw'ogamba nti abeereko gy'addukira afune okubudaabuddibwa oba abeereko gy'addukira afune obuyambi. Kati n'abeera nga ekyo kyayitamu yakikwata n'akiteeka ku mwana. Obusungu bw'ayitamu obukyayi bw'ayitamu ye ng'omwana omuwala yabuteeka ku mwana. N'ekyalira kye twazuula nti abawala bangi abazadde nga bakyali bato balina mental health issues oba obukosefu ku bwongo bwabwe bwe bafuna. Olw'okuba ekisooka bayingira mu kikolwa nga bakyali bato ne kibatulugunya obwongo. Kakati extent yakyo oluusi nga tesobola kitegeera nti nno ono kino kimutuusizza ku level bweti. Ate nga bwetulina ne background y'omwana kuba kyatuleetera n'okwongera okunoonyereza omuwala ono yakula atya. Ne tusanga omwana ono ekisooka teyasoma, yakuzibwa maama naye mwennyini malaaya akoleyo aliyo mu nakadingidi. Omwana ono omuwala ne baganda be baakulanga be beenoonyeza ekyokulya. Baakulira mu bwavu obusingayo obubi, obwavu nga omanyi omwavu ate omwavu wandibadde ogamba nti omwavu omuwejjere. Nti nga omwana ye abaana bennyini banoonyeza ekyokulya batambula nga batembeeyamu obulenzi nga ffe nga ffe ofiisi yaffe yalina okutunula emabega tetutunula obulamu bw'omuwala ono bwali bulamu kika ki. Ne tukisanga nti omuwala ono bingi nnyo ebiza bimuleeta okufuuka ekyo kyali okukola ebintu ebikyamu. Akyali muwala muto alina bye yayitamu nga naye ng'omwana omuto ng'akula azadde akyali tayambiddwa afunye okutulugunyizibwa okw'enjawulo ng'omwana omuwala. Kati ne twesanga nti ndowooza ebyemabega eno byeyayitamu ebyamuleeta okukola ekikolwa ekyo. Byonna ndowooza tubiwulire. Ensonga nga zino zitera nnyo okulabika ebiseera ebisinga obungi eri abaana abawala. Bwe mwagenda mu kooti nga bw'ogaye mwayamba ku kooti n'ebirango ebirako ekibonerezo kye yamuwa, ekibonerezo kino kyali kitya? Ekibonerezo kino kooti yamusalira katugaye nti kooti yali yakisa gy'ali olw'ensonga nti akatambi kano bw'okalaba kaali kaleeta obusungu nnyo eri omuntu yenna yali ayinza okukalaba kubanga okutulugunya kwali kw'amaanyi nnyo. Mu kooti baakalaga ne bakalaba? Abakooti baakalaba, omulamuzi yakalaba n'asobola okufuna ekifaananyi ekituufu omwana kye yakola ki
kyeyakola naye era mu mateeka omuwala ono yali ekisooka yali azza omusango omulundi gwe ogusooka nga bwogamba nti she was a first offender n'ekirala yali remorseful oba yali yeenenya ku lw'ekikolo kyeyakola kyeyakola yalaga obwetoowaza nagamba nakikola naye kibinyo gamba wabeerawo omuntu nga akoze ekintu naye nga akoze omusango naye nga muli munda mu ye naye nakkiza mu butuufu nkoze eki nziza omusango era nsaba mu nsonyiwe era omuwala oyo yavayo neyeetonda ne mu kooti neyeetondera eggwanga ku lw'ekikolo ekyo kubanga akatambya kukakosa abantu bangi nnyo naye era kyali tekimuggisaako musango kati n'olw'ensonga yo kooti yamubeera ya kisa nemuwa ekibonerezo ekisaamusaamu okuba nti nekirala yali muwala muto akyalina future gyakyalina okuliidinga ate nekirala ng'alina n'abaana abalala ng'osanga okumuwa ekibonerezo ekikakali oba ekiwanvu tekijja mumuyamba era tejjana kuyamba baana be kati kooti nemusalira ekibonerezo kya myezi 18 mu kkomera era teyamalira kooti biseera teyagimalira budde teyeegaana yakkiriza omusango nekiyambako kooti okuba nti emuwa ekibonerezo ekisaamusaamu eri emyezi egyo 18 18 months in prison jaggwako mu October olw'ensonga nti emyezi gy'ekkomera babala emisana n'ekiro kati mu gyaffe gye tubala egya bulijjo kyebandibadde oyita emyezi 9 n'egyokkomera giba 18 bo babala misana na kiro so kati yaggwako omwezi ogwedde era omuwala oyo baamuta oluvannyuma lw'okumalako ekibonerezo kye wabula omuwala oyo bwamala okuteebwa yatukubirako essimu n'atutegeeza nti no baamuta kubanga ffe nga ofisi yaffe twalinga tuvunaanyizibwa okugenda omukyekingako mu kkomera okumubudaabuda omubuulira engeri gy'alina okubeeramu ow'enjawulo singa bavudde mu kkomera obutaddamu kuzza musango obutaddamu kwetaba mu bintu byakulugunya baana gamba okutuyambako office yaffe nti it is probation and social welfare office nti eyambako ne ku basibe okulaba nti no bategeera kiki kibateekeddwa okubeera ate kama bwenzera ate mu ekyo kiba kiwanvumu okunyonnyola kubanga office yaffe erina side ey'amateeka gye tuyita statutory and non-statutory so kiva nti tukolagana nnyo ne kooti ku basibe kuba nti ddala abasibe nga mulimu issues ezikola ne family ate era still ne welfare y'abasibe naye tukwatako tulina okulaba nti abasibe bali mu mbeera etali mbi nga basibiddwa so omuwala oyo yateebwa era bwe yateebwa n'asaba nti ayagala tusisinkana alabe ku mwana we naye tunamuwa mukisa ogwo kubanga twayagala kimulaga nti kikina okukolebwa mu bwangu nga bwe mbaganye nti yateebwa mwezi gwedde ogw'ekkumi twete tunakumuwa mukisa kutusisinkana era naye twete tunamuwa mukisa kulaba mwana kuba mwekisookera ddala omwana we tulina omutegeke nnyo omwana tulina omutegeke nnyo okulaba nti ddala li ready oba nti naye yerabira n'ekyamutuusibwako kuba tetwagala ate kuzzaayo mwana mu trauma gye yayitamu kubanga kyatutwalira obudde bungi okulaba nti omwana ono yeerabira ebyamutuusibwako ate tetusobola kulowooza nti nno amangu ago yabyerabira twagala muzza amabega muscaringa aye nekyalo omwana ono tetwagala mudinayinga right ye yakuddamu kulaba mwana we but we have to be careful ffe bwe tuba tukola emirimu gyaffe egy'ensonga z'abaana tulina kyetuyita the best interest of the child buli kimu kyetukola tulina okukikola nga kyekisinga ku saidi y'omwana so tetukola kusanyusa muwala azaala mwana naye tulina okulaba nti kyetugenda okukola kirina okuba nga kyekisinga ku saidi yaki y'omwana abantu abatulaba tuli ku nsonga y'omwana eyatulugunyizibwa eruweero maama gwe yali akuba ng'ali kabalaza ava mu bbaafu n'agwa n'amala n'addamu n'amukuba y'ensonga zetuliko omwala ono yaweebwa ekibonerezo mu kooti n'avaayo n'afuluma omwala gwe wamusinkanako okonyabo gwe nga ggwe omwana musisinkana ne mu kooti namusisinkana era netwogera nabaga avuddeyo okuva mu kkomera tetunamusisinkana omwala tunamusisinkana nga nti yavayo omwezi guwedde tetunamusisinkana namugamba nti bwe tunaba ready omusisinkana nemulagira office weeri ajja kujja naye ng'ovuddeyo ekyokuba nti yali mu kooti n'alaga nti abonedde and so on wagenda mulaba mu kkomera nga gwolaba ddala aboneredde era mu mutima muli akyuse ndowooza nti yabonerera olw'ensonga nti ne mu kkomera gye yali yafuna baalinga boogerako naye n'abalala b'ekkomera okumulaga nti nekyeyakola kyali kikyamu era naffe emirundi gyonna gye twayogera naye ng'alaga nti asaba asonyiyibwe era yabuuzanga nnyo okumanya omwana wa ali atya ng'abuuza nnyo okumanya omwana wa ali atya ekitulaga nti osanga ng'omuntu yeekubamu mu mutima ku kikola kye yakola
omwana ali wabbanga kiwe yatulugunyizibwa omwana we yatulugunyizibwa yali myaka 2 olowooza omwana aba muto kati ayinza obba awezanduza emyaka 3 bino omwana ayinza obbijjukira olowooza yes omwana aba abijjukira olw'ensonga nti omwana ow'emyaka 2 amanya maama we abamanyi abafuusa abakuza ne mamaire abamumanyi kati bwabanga yamukoze ekikyamu olwokuba nti yali nnyo mu bulamu bwe ng'omwana bwaddamu omulaba era memory ekola ki edda memory ey'omwana omuto tesobola kugenda mu myezi 9 no that is a very short time tesobola kugenda mu mwezi 9 era bonding yaabwe kigamba relationship yaabwe bwe yayonooneka tetusobola giri constructinga mu ddakiika emu tesobola kuzzaawo nkolagana yaabwe mu ddakiika ntono nnyo tulina okukiwa obudde ekisooka ne twetegereza omuwala ono wawabeera baani bayita nabo kigamba tukyalina okunoonyereza kiki ekyali kyamuyita okukola ekikola kyeyakola kubanga oyinza okusanga yalina ne byakozesa kati ensonga lwaki tumuwamu time ey'okuba nti no katusooke tulabe nga bwe yava mu kkomera ddala alina interest mu mwana ddala afaayo kyensonga lwaki tetupapira nsonga ezo mulina essuubi limumuddiza oba ajja mulabangako omusigaze because wategeddeko gwe muzira kisaka teyayola bakuyita kuwola mwana amuyina ekyo tetusobola kipapira era tetusobola kukola decision kati kubanga nga bwe ngambye nti the best interest y'omwana gye tusinga okutunuulira bwebanga tuwaddeyo okuyamba omwana leero tumuyamba kumwejjako naye tulina okulaba nti ekyo kyekimusingira kitegeeza ki tulina okwongera bwe tuba nga tuli bakuddiza muwala ono omwana ono tulina okwongera omuteekateeka mu bintu bingi biki ebyamuleetera okukola ekyo kyeyakola kubanga bwebanga tebyaggwawo nga bikyaliwo kitegeeza ajja kuddamu akola ki naye kyetujja omuwa omukisa kwe kuddamu okulaba omwana tujja muwa omukisa okuddamu okulaba omwana naye tulina okucreatinga environment eri safe tulina okucreatinga safe environment omwana gyawulira ddala nti nno ate tebanziza mu kyennali ngaogaa nti tumuleeta omwama tuyinza omuwala we nga najja mu kifo omwana wakuumibwa n'amulabako a few minutes netutandika mpolampola okulaba how to reconstruct their relationship ninga of course kitwala obudde omwana ali mikono ki omwana ali mikono ekisooka eja child care institution eri approved oba gyewayita orphanage naye mu Uganda mu mateeka gaffe tuza approved homes amaka ago agakkirizibwa gavumenti mu mateeka okuuma abaana balina embeera ey'enjawulo nga talina wasobola kubeera mu community kubanga omwana oyo gwe twogerako okujjako maama we tewali muntu mulala yenna yali avuddeyo okujja mulondoola si jjajja si kojja saani okujjako maama we yennyini bwe yava mu kkomera ye n'akola ki n'amutubuza n'agamba yagala omulabako but nga bwe ngambye tunaakumuwa chance so kakati omwana ali mikono mituufu alina abaana abalala wamu n'abaana abalala era abagwa mu kkowa lyerimu oba basuuliddwa abayise mu mbeera ez'enjawulo ngera mumanye ebizibu by'abaana mu Uganda bwe bifaanana awegeddeko ku kyokuba nti omuwala ono yannyonnyola nti ayinza obba tamanyi taata wa mwana mutuufu kino nga ggwe kuba olabika oli mukugu mu bino ekyogenda kikola otya kuba bangi bali bwe batyo naate ku kyono kyanjawulo bwe ziba nga zimu ku nsonga ezamuviirako kukola kino ekyo oyinza kiyimiriramu otya ggwe omanyi nga nti buli kimu kyetaaga mu time omanyi omuntu wabanga agudde mu buzibu oluusi ayinza okuwa information nga si entuufu oba ayinza okuwa information nga alaba yejja omuyisaawo mu kiseera ekyo kati ezo zonna tujja kuddamu tujja ku work backwards tumubuuze ddala ni taata w'omwana ono atubuulire taata w'omwana ono taata kikaaki naye nga ekyo sinza gamba nti kituufu aba si kituufu kuba tulina cases nnyingi ez'abaana bawana dda bayisa mu mbeera nga ey'omuwala oyo nga beebaka n'abasajja bali multiple nga batamanya nakumanya nti no mbono ye nanyini luto boli ye nanyini luto oluusi natamanya nakumanya oluusi olinga amwagaddeko olunaku lumu natamanya namanya ge niyo ataddamu kwesisinkana kale tuli ku mboozi ey'omwana yatuluŋŋizibwa mu bitundu eby'Oluweero ompya beera ng'otweyungako emboozi eno mugijjukira bulungi nnyo omwana yali akubwa ng'ava mu bbaafu bwagwa ne bamuzzaamu nga bwagwa maama w'ekibonerezo kyaggwako gavumenti kye yamuwa kooti era n'abeera nga ava mu kkomera so omukyala gwe tuli naye y'omu ku nkyala ababudaabuda abaana especially mu bitundu eby'Eluweero era tuli ku district ey'Eluweero wane eno kitebe kya district kye tulimu okulaba nga tutolondoola emboozi eno ogambye ffe ogenda tuwa musa tugenda tulabe ku mwana tugenda tumulabeko bugambo ki obulala bw'oyinza okuba ng'owaayo bamaama olwo teenage mothers wali abo abatamanyi baana baabwe embuto n'okwewaza abo abato abajja obutagwa mu nsobi efaanaganako ng'eno
Ekisooka kyenyinza okugamba kiri kimu nti bamaama beeyongedde bangi naddala bamaama abato okuzaala teenage mothers beeyongedde bangi nnyo naddala ffe wanoofe Luweero tubeddera mu covid namba zaalinnya nnyo kubeddera mu covid kyenjala okubiza abaana ab'obuwala ekisookera ddala bwe batondawo kweteekateeka kuzaala tewandibaddewo nsonga lwaki ozaala genda ku kizaala gumba oba genda ku family planning services ezo tuzina ku malwaliro gonna aga gavumenti mu Luweero. Then ekyokubiri kyenjala okugamba abaana abawala nti balina okwegendereza kubanga omwana yenna oba omulese mu nsi for example ofuuse maama omwana yenna ekisooka kye yeesinga okwetaaga gwe mukwano olina okumwagala olina okumulabirira obulungi ebyembeera bibeera oyinza okuba nga olina embeera gy'oyitamu ng'omuntu oba bakweganye oba tolina mulimu tolina ssente embeera ekalubye ekyekkuba omwana olw'okutulugunya omwana tekijjawo mbeera eyo ate omwana ono gwe wazaala si yaleeta embeera eyo gy'okola ki gy'olimu n'olw'ensonga eyo kyandibadde kirungi wakiri n'ogendako ne weekubira omulango oba n'onoonya ku bazira kisa kubanga babeerayo gendako ku LC gendako ku ba VHTs babuuze n'ebitongole ebyo byonna by'owulirirako tulina ebitongole bingi mu Luweero si kyangu okufuna buyambi kyo tukimanyi bulungi nnyo naye at least bw'otuuka mu mbeera nga embeera ekusobedde wakiri jjangu mu office ya district ekola ku nsonga z'abaana tukuwa amagezi tusobola abantu abamu tebamanyi nti ne solutions oluusi zibeera mu maka gaabwe omwo mwennyini ne bakola ki mwe bali tubawa amagezi oluusi ne bava wano nga bafuuse banjawulo naye kitera okugamba abantu bonna abaliyo nga bamanyi abaana abatulugunyizibwa bonna bonna we bali baneemutegeeze police musobola okuba ku 116 it is a toll free child helpline ya Uganda yonna nti bw'ogikuba nogaa nti waliwo omwana atulugunyizibwa e Luweero mu kifo ne wekiti tugenda ku system cases tuziraba era mutegeeze ne ku police bali okumpi mutegeeze ku LC mujje ku office ekola ku nsonga z'abaana n'amaka mututegezeeko tusobole okukuuma omwana wa Uganda nga bali bulungi tulemekukiriza abantu bannaye batulugunya baana kubanga tewandibaddewo lwaki nsonga lwaki omwana yenna yenna atulugunyizibwa. Nga tujjukizeko ku linnya lyo n'ekitimu. Erinnya lyange nze Namigadde Joyce nga nkola nga senior probation and social welfare officer wa Luweero district oba akola ku nsonga z'abaana n'amaka mu district ya Luweero. Omwana essomero baliyita batya gyali? Omwana ali mu Happy Times Child Care Happy Times Junior School. Ku Happy Times eno omuntu aba alemereddwa omwana amuleete bulesi ku Happy Times lina engeri gye lisomesaamu ebirala gezaako kunnyonnyolako ku ssomero. Happy Times sidda ssebo si buli alemereddwa omwana nti omutwala ekyo tekisoboka. Happy Times Junior School lyonga essomero lya private omwana yenna agenda mu Happy Times Junior School asasula ssente Happy Times naye ate Happy Times Junior School eriko n'ekitongole ekitibwa Happy Times Child Care omwana yenna agenda mu Happy Times Child Care okulabirirwa wanga ayina embeera ey'enjawulo ekitongole n'essomero bya njawulo wadde nga bisharinga compound naye nga buli kimu kirina ebizimbe byakyo kakati abaana bali mu mbeera nga ddala katugeze omwana bamusudde omwana atulugunyizibwa ayita mitendera ng'egya police egya LC n'egya probation tosobola kumala gamuleeta nogaa nti wuuno ayita mitendera gya police tulina waliwo procedure. Kati eno nani amuyambako omwana gift waffe eno gyali ani amuyambako laba nga muteekamu ebisolwa asobola okubeera? Gift gyali ayambibwako na gift gyali n'abaana abala bangi oyo orphanage gye twogerako omuli gift erimu abaana abawera 10 so like any other child ne gift naye akola ki oba gwamuyambirako ddala saidi ani amuteerayo akabeega okuyingira ati kati nga wengambye nti ekisookera nti gift yayita mu police nti that was a police case so kati police nze obuvunaanyizibwa nga probation officer kwe kulaba omwana oyo tumukuumirawa tulina ebifo ebyenjawulo era gift ayitisa omutwale walla kubanga tulina ebifo ebirala ebikuumibwa amana 11 mu Luweero naye ekisinzira ku myaka nakizibu nekirala tusinza mu community omwana naavudde mu community ki kati gift twamuteeka mu community eyo kyenkana mwe yali avudde kisobozese abantu be okuddamu okukola ki okumulaba amangu ya kale nyinza obutaddamu bigambo bya mukyalo ono ne tuli mu district y'e Luweero olunaku olwaleero era tuli ku kitebe headquarters ez'e Luweero tuzze okulondoola ku nsonga y'omwana ono ayitibwa Gift yatulugunyizibwa maama we mwennyini yali amuzaala maama ekibonerezo kyaweddeko era yafulumye tusaba Katonda abeere nga yategedde mu mutima kye yakola n'ebyo omukyala byeyogeddeko ebiyinza okuba byamuleetera okubanga akola kino bibira at least nga bikendeerako obulamu busobola okubanga butambula nga bugenda mu maaso ne Gift emyaka egijja maaso tumulabeko nga y'omuntu ayinza okubeera mu ggwanga Uganda ate agase eggwanga lye. Nze Sonko Muhammad twongere bajjukiza nti atambula ng'okomawo naffe airport pickups tuzikolera ddala bulungi nnyo bw'onaaba ng'ozze ku namba y'essimu
0706 79 47 29. Airport pickups 0706 79 47 29. Ebitundu byonna bitulimu okutolola eggwanga tusobola okukutambuza ng'okomya okuva ku kisaawe Entebbe paka gy'oba ogenda ntuuka bulungi nnyo nnyini ddala. Alina kyatasoba kyawabula comment section tugirekawo wansi awo n'ennamba z'olaba osobola okubeera ng'ozikozesa okuba ng'otutuukirira tosirika ng'olina embeera gy'oyitamu ekunyigiriza. Tosirika ng'olina omwana gw'olabye akutulugunya. Bakugambye okukuba 116 eyo gikubako nga terina ssente ze bakugyeko n'ogamba mu kitundu gundi mulimu omwana abamusibira mu nnyumba akonzibidde mu nnyumba. Mu kitundu gundi mulimu omwana bamutulugunya embeera gy'ali musi ya mulembe nnyo. Kitegedde bulungi nnyo ate obulamu beere nga bugenda mu maaso. Nze Sonko Muhammad Wycliffe Ediga ku kamera sayidi eno ate era mu mbeera y'emu waliwo ne Mayra Angel tutambula naye ku kamera. Waliwo omuntu ali mu bitundu ebyeruweero. Waliwo abantu abatula nga basinzira bweru w'eggwanga kati ekyokulabirako eyo tuzze nga tuna programu endala waliwo ekyalo ekiri eyo naye ng'omuntu yatusindiza okujja ogenda ku kyalo ekyo alina gy'ali ali bunaayira n'alaba kimu ekigenda mu maaso nawe nza okulaba nga akumanyi ne basobola obbaako embeera gye bayitamu ne bagamba omukyalo ono mufunye ntya nnyinza mutuukako nti ayingire mu nsonga zange. Ekisooka omuntu yasobola okuntuukako wano ku ofiisi bw'aba nga ali muno asobola okujja ku ofiisi ya district wano. Ekyokubiri asobola okuntuukako ng'ayita ku maybe simu 0772 837191 ine ku WhatsApp 0772 837191. So boyita ku namba ezo omukyalo n'ofuna bulungi nnyo oyinza obba ng'oli bweru w'eggwanga. Omanyi ffe tutera nnyo okufuna abantu olina agamba lwo yankubireko essimu Sonko taata w'abaana banga twalidde mujjawe bangambye abatulugunya abookya ne nnoonya abaana paka bye baali bali ne mbaggukako. Kati waliwo keeseza abantu abaava muno mu Luweero bangi abagende bweru w'eggwanga okukola naye ng'afunye keesi omwana abaamuyokya mwana abamukuba mwana abamumma emmere. Kozesa WhatsApp eyo direct woba oli mu bitundu ebikuliraana e Luweero wano tuli ku district ono omukyala alina connections nnyingi nnyo akubira poliisi eri okumpi asobola okuba nga connectinga oba kuweero sseebeera eri awo okumpi bulungi nnyo ojja kuba mu siimu otasobola mu omwaanawo ate embeera ebeere ng'etambula nga tugenda mu maaso. Olina kutugamba era mpozi n'ekirala kye nsobola bagamba nti abantu abagenze ebweru abantu abasinga kubanze nina wano emisango mingi mu ofisi yange ate omusajja omuganda ngandekera abaana be ate tataawe yabajja n'abanzibako ate zono nawe namuweerezanga ssente zange baleetayamba abaana bange batutuukirire ffe abaana tusobola obbasomesa so wano obbakuuma. Bakadama kubawo nnyawo ogambye otya kuba bakadama mwe bali bangi bafuluma kugambye n'atusindise wano era kadama atusindise okuba kwe tugenda tugamba tulina osooka otutuuka wano era abantu bangi balina abaana baabwe nga bali mu mbeera eyo era oluvannyuma lwa issue ya gift abantu bangi batutuukirira era tulinayo abazadde abawerako nga balina abaana baabwe oli bw'aba alina abantu bayagala okujja bakyalira abaana be abatubuulira bigamba abantu nga bw'omanyi abantu ebya ssente bibamalamu nnyo balya ssente z'abannaabwe tebalabirira abaana baabwe bulungi naye ffe nga ffe Happy Times Junior School osobola okukwatagana naffe ne tulabira bulungi omwana wo ne tumusomesa kubanga ebisale byaffe bisoboka. Okay, so gwali eyo sente ozisindika toli sure whether omwana bamusomesa oba tebamusomesa bamugenda okudda nga basindika sente za myaka 2 miramba buli taamu oweereza sente ogenda okudda ng'omwana kugamba ffe tuba tusiba tulunda nte tulimanya nya togoba bunyonyi muki mu mukyere ennamba y'essimu ogifunye so okolagana n'omukyala direct omwana ne bamuleeta n'ebifaananyi n'obifuna sente n'oba ng'oteeka direct eno wali omwana ate n'akola ki n'asoma nange oyinza okungamba ddayo olondola eddala omwana asoma oba tasoma tujja kukikola. Kale nze Sonko Muhammad tujja kuba nga tukoma mu programu zaffe endala tuli kaweefo bakola nga tunoonyako maama w'omwana tumutuukeko tunyumyemuuko naye tulabe biri bitya ate obulamu butambule bugende mu maaso. Olwakatonda n'ensi yange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.